abo bemulaba basula mu mama ingia pole basula bubi abo bemulaba balya bubi abo bemulaba nabo bafirwa abakyala baabwe nga bazaala abasirikale bemulaba bafirwa abaana baabwe tebasoma oyo musirikale gwolaba emundu asitula ng'emundu mpya naye ng'olubuto alina alusazi abo nabo balina ebibaluma njagala bakakasa abo abasajja bayimiridde naffe abo abasirikale bayimiridde naffe wewali wewunyiza njagala mwegendereze nnyo gyowa poliisi yensonga lwaki nagamba baleme batekanya mu kamera kubanga abapoliisi benyini bwoba oyitawo atule eno teryandaba nafunye ekikonde nasirika bwebatyo bakola so nammwe wadde bakola ebyo ebikolobero temubatunulira nga balabe mubakoleko omukwano mbeera nkyogera nga ndi siriyasi mubakoleko omukwano bw'omusinkana nga kyaliwo ng'alina obuzibu mujje muzibu omunyige ekyebiri naye mugambe olaba embeera naffe bwe tuli mutwegatteko tukyuse eggwanga mwabawala naddala abawala abatali bafumbo bw'osangayo eyo police officer n'abaako ekigambo kyagamba ate tomusooza busooza musooka omubuuze nti naye ya Uganda ebyo bitegeera oli kunkyukakyuka owa polisi bw'aba ali kunkyukakyuka mukuba akaama era bakuba akaama tomukalubiriza nnyo kati mwabavubuka abali wano eyo mu polisi n'eyo magye eyo naye bali abakyala abalungi lwaki mbagamba bino njagala tuleme kuleka muntu yenna yena mabega of course wajja kubeerawo bali abapoliisi nga bo batulabanga kyamaguzi kyabwe nga bafiirawo abasinga tebambala na yunifoomu abo namwe mbeetegekere tebasobola tumalawo tuli bangi nnyo wajja kubeerawo abayaaye mujja kuba mubalaba abo bagamba nti bageto structure njagala n'okusinziira wano okwogera nammwe baganda bange mwe bagamba mwe muli bageto structure mwe bagamba nti Museveni abaagala nnyo baboyi ze mundaba ze ni mwana wa ghetto yenze first ghetto president ze mbabaddemu si wano bwayisewoka naye mu kibuga kyonna ne mu ggwanga lyonna tukulidde wano ku Chicks Kawempe tukulidde wano ku Planet Plaza nga tenafuuka Lion tukulidde wano ku Eden tukulidde muno njagala obbabulira baganda bange nga bwe nabagambe nti Museveni yali tamanyi kigambo ghetto era tayagala kimanya Museveni yali tamanyi bayimbi era tayagala bamanya naye kubanga mmwe ba artist kubanga mwe abayimbi mummwe mwavaamu omuntu n'agamba sawa ya kukyusa kifaananyi kyaffe Museveni n'atya kyabayeja gye muli naye ate era Museveni tabatunuulira ng'abantu abatunuulira ng'embwa ez'okukozesa amala okubakozesa abasaanyeewo gwe gwe bakozesa si gwe asoose si gwe wakubiri si gwe wakusatu wano waliwo abamanyi Sobi ye Sserunjogi Sobi yali kyali waffe naye Sobi bamukozesa kuba Sobi yali muzi wa misango ne bamugamba Sobi ne boogenda n'obba banka kasita obanga owagira Museveni ne bamulowoozesa nti ojja kukola ebikolobero bakukuume naye bwe bamala ekiseera naye bakugjawo era Sobi bamutta naye na muganda wange twazanyanga naye ebikonde bamuyita Zebula Senyange mwenna mummanyi Zebula yali taano wange Zebula ng'ali kwalaali naye nga bwe batukozesa ate ffenna bajja ne bamupolota twali ffenna ne Mando ekyadondo East Zebula bamusindika ne bamugamba Zebula genda okyankalanye ebyakyagulanyi naye najja naŋŋamba 5 olaba bansindise n'eggaali nkoleki okyankalanye naye nkimanyi gwenze ate nze gwe naye njagala omanye nti nkola akaswazi naye omanye nti mbalimu era nga yampa information mulowooza twasurvivinga tutya
baganda bange bana basajja kakati bangi kumwe temumanyi kyatiisa Zebula naye mwalaba Museveni nga bamaze okutemula Zebula twalina Masaka Museveni yavaayo mu mawulire n'agamba yes it is our people that killed Zebula, it was a mistake. Yagamba nti abantu be basse Zebula yabadde ensobi nga bamusse teyagamba nti Zebula yazize omusango bwe guti nedda bajja ewa Zebula ne bateeka mukazi weno abaana b'ennyala Zebula yali amalayo Zebula n'atuuka nga talina waayita ne bamukuba buleti Zebula n'akita nga kigenderere lwaki bata Zebula yali kyali wange nga bangi kumwe n'aba bali mu ghetto structure benjogera nabo besijja kwogera manya kubamba manyi kyemufiiringa zesibanyigira na banyigira bangi mubeereyo n'okolayo n'ogamba wabwe bitetukwagala newosanga n'ogamba ttaano bimanyi kubambi manyi naye boyi naawe bajja kutta naye bajja kumaliriza bw'obeera n'engo nga muli mu nsiko terina kyogenda kuteesa nango kubanga ku lasiti ebegenda kulya simwe musoose batandikira ku babeseri mulondo ne badda ku bakasire eggwanga ne bamutta ne badda ku kakoza mutale kati kakoza mutale singa mulaba gyali ne badda ku baani bonna ku kakoza mutale kati kakoza mutale singa mulaba gyali ne badda ku baani bonna muze mubalaba n'olwensonga eyo mu abaana ba ghetto temumanyi nti Uganda ensi yaffe engagga nnyo baboyi eno Uganda bwe tuba tetulina obuyinza okusalawo kyetusalawo bino Traore byasalawo n'akola Traore teyasoma nnyo wa Burkina Faso jasa ayagala nsi ye Amini yali teyasoma nnyo jasa ayagala nnyo ensi ye kati ate nze nasoma nabayo bano abaana bonna bemulaba bano bakagezi munnyo basoma naye obwongo bwabwe tebulina bwe bukolera kuba Museveni tayagala bategeera Museveni ayagala bafala gwe singa gwe pulezidenti wandironze nabbanja nti ye prime minister kambabuuze tuli mu nsi Uganda njagala mumpulirize Uganda yensi esinga obuto mu nsi yonna naye gwe nga yegwe pulezidenti oyinza okulonda minisita w'abavubuka n'olonda balamu so njagala mumanye ti mu Uganda tulina buli kye twetaaga Uganda tuli bagagga nnyo sente zetusolooza obusolooza mu musolo nga tetunagenda ku byabugagga bye tulina byonna zetusolooza obusolooza mu musolo zisobola okukyusa eggwanga lyaffe lino bwe tuba nga twagala mwe ba artist abali wano n'aba bandaba nze ndi artist ate siri muyimbi buyimbi nti nina talent okundikira Makerere nasoma music dance and drama nabisoma mbimanye era manyi nti industry yaffe esobola okutuuka nesinga ne Nigeria be bamu kubasinga amafuta mu Africa naye music industry art industry music ne film ereeta sente nyingi mu Nigeria okusinga amafuta mubadde mukimanyi ekyo naye kubanga tewali mechanism tewali policy tewali nkola zisobola kuyamba ba artist twabagezaako bikola ne tukozesa obwongo mu system enfu twafuuka baloodi naye abaana bali talented naye bafa baavu Museveni kyakola yafunamu abasinga abatasomerako ddala bayita tikati gwa okulira abayimbi yagala mumpulirize bulungi tereza eno microphone fix this microphone yagala abantu baberenga bantu mumpulirize bannange nze nyina mukwano gwange bamwita Silver Kyagulanyi tuli bakyagulanyi babiri mu music industry ate nga ffenna tuli balooya ekyo kiwulidde tuli bakyagulanyi babiri tulina muganda waffe Silver Kyagulanyi twateesa naye n'agenda yeyansooka mu law school n'asoma amateeka yaddamu nakusoma masters nga aspecializinga mu copyright
kubanga twali twagala okutaasa industry yaffe tuwandiise ebiwandiiko ebiyitirivu tutwabolinze nga tubenchmarkinga nga tugerageranya ku Banigeria, tugerageranya ku Ghana, tugerageranya ku industry neya Jamaica ezikulaakulanye ne tugamba nti singa tukolako kututeekawo etteeka ebikuuma abantu n'ebiyiiye byabwe osobola okuyimba oluyimba lumu n'ofuuka loodi n'otaddamu kola lino etteeka nga liyamba abantu si baabano Kampala bokka saaba batuukirira Museveni n'abambala essaati za yero naye bw'oteekawo etteeka tirigenda kuyamba buli mulimi omulimi ne bw'abeera kapitola lijja muyamba bw'oteekawo etteeka tirigenda kuyamba bavuzi ba booda omuvuzi wa booda ne bw'abeera kuumi lijja muyamba bw'oteekawo etteeka tirigenda kuyamba bayimbi omuyimbi ne bw'abeera kyannamukaaka lijja muyamba kwa Dr. Hildamani copyright law baagana oddiisa kubanga ababaka ba NRM basinga obungi ne bakwata bilioni 30 ne baziwa abayimbi nga baziwadde kola ki kulwanyisa Kyagulanyi kubanga aleeta ebyolugezigezi aleeta ebyokutegeera baganda bange njagala obabuulira tusobola okutereza Uganda yaffe eno ensi esobola okukyuka tutambudde mu nsi yonna naye otuuka e India otuuseko mu ddwaliro bano abagagga baano babatwala India bw'otuuka India abasawo baayo abakabi abamu bannayuganda e Nairobi mu Aga Khan Hospital abasawo bakakensa baprofesa abaayo bannayuganda ogenza America mu zi university ez'akabi balekishala abakabi bannayuganda ono Lubongoya yali abadi yawa matoka jasi mwoyo gwagangwa gwamukomyawo n'abalala bwe batyo kikyentegeeza tibana Uganda buli asumukamu ayagala visa kuba wano kugenda Bulaaya buli muna Uganda yenna ekiroto kye kuba wano kugenda Bulaaya naye nga Uganda ngagga bakweyi tetusobola kuba Uganda fenna ne tuggwawo ate ne bonogenda Bulaaya tebagenda kuziikayo yokutagenda kubeerayo toziikayo erojja komawo Uganda tukyuse Uganda tetusobola gikyusa baganda bange bwe tunakyusa Uganda kati kambabulire ne kino abaana ba ghetto eno diru njagala tugikole nga bannayuganda ffenna. This is the biggest deal of your life. This is the biggest mission of your life. Bwe tukyusa Uganda amazima ga Katonda temugenda kuddamu kubeera kyekimu nate. Bwe tukyusa Uganda eno temugenda kuddamu kubeera kyekimu nate. Sente weziri ate sente neziri mu by'obugagga eby'omutaka bingi kamalirize nga mbasumira nako. Museveni tayagala kuva ku bukulembeze omanyi lwaki? Uganda ngagganye, Uganda eringa kipoloti ekirimu ebyobugagga naye nga kyali kya Haji yafa. Kati abaana be nga bamekinze kiwa babataddemu entalo onalwana nono ati bamama si be bamu bwe kitwale tizitwaibu zaffe ez'enjawulo bamama si be bamu naye nga ffenna tuli baana ba muntu omu Uganda. So kati Museveni ye yeewangamiza ku ttaka lya kitaffe kakati amekinga kiwa tulwanagana ye nga bwatwala ebyaka byakolanga bakolonialist. Abo bakolonialist abazungu batubbako buli kimu gold ne batubbako amasanga ne batubbako embaawo nga batulwanaganya naye bamala ne bagenda ebyobugagga byaffe tebiggwawo. Museveni atubbyeko bingi naye nyina ekyama baganda bange tukyali baloodi mbuuza tutya gwobadde okimanyi ng'ogyeko amafuta ng'ogyeko zi uranium ng'ogyeko gold ono ali e Kasanda ne walala wonna. Meanwhile saawa zino nga bwe twogerera buli mwaka Uganda bwe bagamba Uganda bategeeza Museveni ne famire ye. Buli mwaka Uganda mu brackets Museveni ne famire ye ba exportinga gold wa $2 billion. Billion dollar meka si $1 million, $2 billion. Ku $1 billion ezo 40% abakasanda ne Kasanda mu district yonna tewali luguudo lwa kolasi. Naye kati ebyo zoko biveeko ng'ogyeko yo golodi ogyeko n'amafuta. Gold omupya gwe bakazuula the biggest gold ore deposit in the world ali wano Uganda ali Busia. Wuliriza mbuuza yenkana atya oyo golodi bamubaliriramu $12 trillion. Oba muntegera obwo bugagga ne Dubai tebuyina, obwo bugagga ne Bungereza tebuyina,
Nyoba bugaga buli mu ngalo za Museveni. Era Museveni bw'akwata ku bugaga obwo, Museveni asobola okufuna Uganda nga North Korea. N'afuna ebyokulwanyisa ebyobulabe n'atukuuma ng'abaddu be. So njagala mumanye nti bwe tuba tulwana okukyusa eggwanga lyaffe, olwana okumakinga sure nti gavumenti egenda kuteeka sente mu nsawo naye zikuli mu nsawo tegenda zijjamu. So baganda bange, missoni eno nnene okusinga bwe mulowooza. So njagala oba ovuddeyo okulwana muganda wange omanye nti olwana okutereza obulamu bwo. Ti mu Uganda empya nga munfudde president, ekisookera ddala kwe kumakinga sure bannayuganda beeyagala ng'Abachina, ng'Abangereza, ng'Abanakenya. Kino kisobokera ddala. Tewali mwana agenda kuddamu kusasula school fees mu primary. Abaana bamwe bakubina abaana be basoma nga basomesa tebasomesa nga n'abaana basomera ku mbuto nkalu. Abaana bajja kuba n'ebyokulya ku ssomero ate nga n'abasomesa basasibwa. Mu Uganda empya university zaffe ezo abaana bagenda kusomera bwerere nga bwe kyali ku mulembe gwa Amini, nga bwe kyali ku mulembe gw'Okote. Mu Uganda empya amalwaliro ago gagenda kuba ga bwerenge eddagala gye liri, ng'okuwulira nti omukazi yafudde ng'azaala gajja kuba mawano, era abasawo bonna bajja kuba balina okukola statement ku poliisi omukazi okufa ng'azaala. Mu Uganda empya olunaku lwaleero mwena mutambulira mu mabanja. Parliament ya Museveni ensonga lwaki nabagambye wano muwulire bulungi, ensonga lwaki nabagambye temulonda kintu kyonna kya NRM. Parliament ejjuddemu aba NRM buli mwaka beewola biliyoni ne biliyoni ne biliyoni za ssente. Olunaku lwaleero buli munnayuganda n'omwana omuto eyakazaalibwa abanjibwa emiliyoni 2. Kati gwe buli ali wano n'abo be walese waka ne jjajjawo agenda okufa, agenda kufa n'ebbanja. N'omwana gwe babanja, omwana gwe bakazaala abandi bakyazeewola. Naye ng'ovudde ku ssente ze babanja eggwanga, mpuliriza, ng'ovudde ku ze babanja eggwanga, kuba oyinza okugamba okay, ezo bazibanja Uganda bazituwanyiza wamu. Buli omu ali wano nkakasa nti ebitundu 8 ku buli 100 bakubanja ku ssimu. Ate bwe baba bakubanja kati oluvannyuma lw'omwezi oba emyezi 2 ezo ssente ziba zekubisizzaamu. Museveni yajja n'aba ayagala bafuula, ayagala kumeza sure buli omu alina ebbanja lye. Museveni yakwata ku ssente za gavumenti ez'omuwomusolo n'agamba nti ataddewo PDM. Bwe babbidde ssente z'omuwomusolo ate nabyo tebikyusa, kubanga bamala okuwa akakadde n'ogenda n'okagulamu obumaali ate sitekazo n'ekuwanika. Kambabulire baganda bange, ezo ssente zammwe za muwamusolo. Bwe tunagenda mu Uganda empya tujja kuteekawo mpenda bw'osobola okubeera ne ssente ezizo ate nga bw'okutandika ka bizinesi tebagenda kusiranya. N'olw'ensonga eyo nyimirano nga mbagamba mmwe mmanyi mulimu be baweeza PDM, oyo poteya mu Uganda empya teryakubanja. Kati njagala kumaliriza obubaka bungi bwe mbanjagala obbawa baganda bange, naye manyi yabasinga kummwe mubeera mutugoberera gyonna gye tubeera. Era bye mbagamba wano mbanga biddinganamu naye era weewaawo adinganamu amawulire yakola ki? Yagajjamu omukuto. Naye kino kankibagambe, bino byonna just bisuubizo. Baboyi bange twalinanga train tezikyaliwo. Nze ntambula amawanga ge Kenya ne Tanzania ne Uganda zatulanye ezi za East Africa. Ne bagamba tukole standard gauge railway.
esente za Kenya nesekebao, eza Uganda nesekebao, eza Tanzania nesekebao. Olunaku lwa leero eya Kenya yaggwa okuva Nairobi paka Mombasa train edukanga sasi, train station eringa airport. Eya Tanzania yaggwa edukanga sasi, eza Uganda ziri mu lubuto lwa Museveni n'abantu. Bannange tuli wano naye buli omu wano akimanyi tewaawe mu kyalo oba oli w'Embale oba oli w'e Koboko oba oli waawa oba oyagala okulinnya ennyonyi olina kugenda Ntebe yogera ka airport kaffe bagezako katereza naye kalinga akakava mu lutalo. Baganda bange tugenda kukyusa Uganda yaffe, tugenda kufuna eddembe ly'obuntu mu Uganda, okusembayo mu Uganda. Mu Uganda empya president ajja kuba talina buyinza kulonda akakiiko kali akulonda. Mu Uganda empya, mu Uganda empya Museveni si yajja okulonda abalamuzi. Mu Uganda empya president obuyinza bwe tugenda bukendeeza, kubanga twagala president naye abeere mukozi w'abantu. Bino ebyekisula eby'okuggala amakubo kubanga weeraliikirira abantu bakukowadda, tewali president agenda kuggala amakubo nga Museveni agenda amaze okuvaako. Mu Uganda empya tugenda kubeera ne president nga wa myaka gyaffe wa generation yaffe. Mu Uganda empya tuyize ebintu bingi naddala okuva ku bakulembeze abaavaawo. Dr. Obote yalina ensobi ze naye alina puroguramu nyingi nnyo zeyakola, zi cooperative union, amasomero agasinga, amalwaliro agasinga eyagazimba. Museveni yamuli tasobola muwangula mu kalulu, era Museveni yafuna 1% mu kinaana. N'olw'ensonga eyo ebirungi bye bakola tujja bikopa tubise mu Uganda empya. Mu Uganda empya president bw'anaakyalanga yonna gye nkyadde nja kukopayo byenkopi embireete wano. Mu Uganda empya omukulembeze tagenda kubeera bosi, agenda kubeera muweereza wammwe. Ne bino byonna bataata bamaama abagenda obisa mu nkola yemmwe, abagenda obisa mu nkola yemmwe. Basaba mukole bino ebintu wammanga nga maliriza, muveeyo mulonde, muwa abantu bonna ensonga lwaki balonda. Ffe twekozeemu omulimu basebo ne bannyabo, mbasaba yinza yogera nammwe n'ekibiina kyenkulembera, bannange mutwesige, bannange mutwesige. N'omuntu anajjanga kute ambuleera eyo oyinza okuba tomumanyi, oba oyinza okuba gw'oli naye nga tamumanyi, oba oyinza okuba bamutaddeko propaganda, oba oyinza okuba bamwogeredde, oba oyinza okuba tomulabangako, ne bw'omulaba ng'azze akutambuleera. Baganda bange oyinze musindise, mumuwagire, kubanga omuntu yenna agenda okujja n'ambuleera, omuntu yenna agenda okujja n'ambuleera, manya nti oyina w'omuloopa singa abakoze ebyekisiru. Omuntu yenna agenda okujja n'ambuleera, manya nti ali kumanyiga abantu, oyina w'ogenda omuloopa bw'aba akuliddemu olukwe. Bannaffe bangi nnyo bajja, era bangi bagenda kujja nga beetinga ebifaananyi byange. Mugenda balaba, agenda kujja n'ekibine, agenda kujja n'ekibonero kye nga si ambuleera agambe Kyagulanyi asindise. Bangi nnyo mbamanyi, bangi nnyo bagenda kujja nga balina ebifaananyi nange, naye bassebo ne bannyabo, awali ambuleera we wali ekiki, awali ambuleera we wali ekituufu, awali ambuleera we wali omuweereza wammwe, awali ambuleera we wali pulezidenti wo, wali kansalawo. Njagala okumaliriza nga mbeebaza, kubanga tulina okgenda tene mu North. Mwebale kutuwagira, mwebale kubeera bagumu. Baganda bange, olunaku lwa 15, olunaku lwa 15, olunaku olwo muluteekereteekere. Baboyi muzimbe eggaali, ate eggaali zammwe muli temuzizimba mu lukala, temuzizimba. Bano abasajja be mulaba
tebayina intelligence nawe Museveni wabalooza amanyinyo twasobola tutya okuzimba ekitebe kya NUP embalala ne tukigulawo nga tanayo era tukawonawona tubikole baganda bange tugenda ntebe mu ntebe tugenda kutyako Museveni tugenda mu Uganda mpya ebyo tugenda bikola nga tuli wamu tumugwamu maanyi mubeere nga muli bagumu ze sigenda kugwamu maanyi sigenda kukoba genda kutambuza Uganda yonna tugenda kutambula emiruka gyonna tugenda kutambuza meseje eno kama musigale nga mugitambuza musigale nga mulwana tujja kuwangula people power power NUP everywhere kunga Uganda kunga Uganda kunga Lugongo ya kunga Nyanzi kunga Nana Lukola kunga Senyonyi kunga Lugongo ya kunga Serukanya kunga Marande kunga Rastafari kuno bugambo bubiri ono Rasta gwe mulaba yakolanga ne galenga magala ensi ye Rasta, very pleasure to meet you. Lion God, Rastafari. We are Remedy. Yes, embera bwetyo bwekyali, embera bwetyo bweri mu bitundu bye Kawempe nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda maaso n'okubanga ate ayogerako ne bannayuganda abawangalira side eyo ne wenjogerera abasajja bali mu kutya oluvannyuma lw'okulaba ekitalabwangako olw'oluvannyuma lw'ekyo ekibadde tekinnabaawo. Jjukira abadde nga campaigning nga mu bitundu ebirala azze nga campaigning nga mu bitundu ebyenjawulo nga babiraba wabula ekibadde mu kibuga Kampala abasajja kibeeraliikiriza era bwe twogerera bye balowooza si bye bimu n'ebyo ebya bulijjo. Namungi w'omuntu yatandikidde ku kitebe Makerere Kavule wabula waliwo by'otaalabye ate ffe wano ku Red Zone TV gye gimu ku mirimu gye tuliwo okubeera nga tukola engeri gye tutambula sipiidi ennene ebigenda maaso n'okukolebwa ebiri mugenda maaso n'okwapeninga bingi by'oyinza okubanga tosobola kubanga obiraba ate nga waliwo bye tutasobola kubuusa maaso. Ekitongole kya poliisi balina ekiwandiiko kye bafulumizza ekyo kyo ngenda kudda nakyo mu updates endala awo nga nkomawo ngenda kudda nabyo genda bitegeera abasajja baweze kye bayita processions ekyo ngenda kunnyonnyola lwaki bakikoze era ngenda kunnyonnyola kiki kye bategeeza. Kakati president abadde ayogera mu bitundu by'e Kawempe waliwo kyenjagala olabe ky'oyinza okuba nga obadde tonnakiraba. Bezamala bekigenda maaso naye njagala mumanye obwo bonna bubonero bwa butiitiizi obwo bonna bubonero bwaki kino kyekiseera tetulina okulwana mubiseera eby'omumaaso tutu ayise kino kyekiseera bezamala bekigenda maaso naye njagala mumanye obwo bonna bubonero bwa butiitiizi obwo bonna bubonero bwaki kino kyekiseera tetulina okulwana mubiseera eby'omumaaso tutu. Yes, nga bwe nkugambye nti ffe tukulaga ebibadde mu background by'oyinza okuba nga obadde tonnabiraba. Mu budde nga president ali mu kwogera ekibadde mu background wabaddewo ekimotoka kya poliisi ekimotoka ekiyina kye bayita high pressure water cannons bakufuuyidde omukka bafuuyidde amazzi ebiseera ebabegakaawo amazzi ago gaalinga gasiiwa simanyi kakati ssaawa zino bwe gali naye nga abasajja bafuuyidde amazzi mu abantu ababadde tebalina musango gwonna abantu babadde bagenda mu maaso n'okuwuliriza obuwuliriza pulezidenti waabwe abasajja kye bakoze bakutte ekimotoka ne babayiwamu amazzi gabayisizza bubi naye ng'ate ebyo ensonga tennategeerekeka lwaki bagenze maaso n'okukikola. Akatambi kano nga wookalaba kakulaga bulungi nnyo ebibaddewo era ekyo kyolengera sirufu ago ge mazzi agabadde gava mu kimotoka kyetuyita water cannons bibadde bipaakingiddwa emabbali nga president agenda maaso n'okutuuka agenda maaso n'okwogera abasajja bayiridde abantu amazzi ekigendererwa tekitegeerekese. Bino nno bibadde mu bitundu by'e Kawempe era embeera ebadde ekyagendera ddala mu maaso bwetyo nga president agezaako okulaba ng'akola speech ye ayogerako ne bannayuganda naddala bawangalira mu kibuga Kampala abadde tannakampeyiningako mu Kampala. Kakati olunaku olwaleero kino kibaddewo era okutya kweyongedde naddala mu bakulu abali mu buyinza bw'eggwanga erya Uganda oluvannyuma lw'ekyo ekirabise mu kibuga Kampala kye baatuuma protest vote olowooza kigenda kuggwerawa. Abasajja b'ebyokwerinda
balina kamera bakwata video bakwata ebifaananyi bakwata obutambi naye ekisinga okutiisa oba okwewunyisa babikola mu ngeri ya nkukukuta omanyi kigendererwa kyaki oba bwe bateeba sport nga abantu bagenda okuba nga bawamba ebyo byonna bibadde bikolebwa. Pulezidenti wabadde asimbula mu lubumu ku butambi bw'ensembi y'okuteerayo nkulaza ekibadde ku kitebe abasajja bagezezzaako okwagala okuyungula abawanvu n'abampi balemese okulaba ekintu kyonna nga kigenda mu maaso wabula njagala okutegeeza olwa numbers okubeera nga zibadde nnyingi nnyo okusukka ne ku ekyo kye babadde balowooza oba kye babadde basuubira balemereddwa okulaba nga bakontrolinga ekyo nga bwe babadde baagadde badiployinze buli wamu era nga boolabaawo pulezidenti ali mu kuvaayo asoose mu Kawempe South ewa omukulu amanyiddwa nga Chairman Nyanzi jukira wano waba campaigninga yegattibwako abo ababa bavuganya mu bitundu ebyo gy'aba campaigninze kakati eno tubadde mu Kawempe South ewa Chairman Nyanzi kati ali mu kwolekera Kawempe North ewa Honorable Nalukoola Luyimbazi onaawulira jjukira eyo yaliyokko era kati wenjogerera ye speech eddako nayo ngenda gikuleetera full speech gyagenda okuwa mu bitundu ebya Kawempe North kakati njagala nkulaga ekyabadde Kawempe jjo waliwo abavubuka oba abasajja abakulu kubona gwengenda okuwa mukadde balabiddwako nga bakola obutambi nga balaga nti Kawempe bo ekibiina kya NP bakigobye ensonga tezaategerekese naye nga tukimanyi bulungi nnyo bano bateekwa okuba nga baasasuddwa era ne bavaayo ne bafulumya obutambi nga balaga Kawempe Robert Kyagulanyi Ssentamu tayaniriziddwa naye teweerabira Kawempe eri Kampala omusajja akugambye ye mwana wa ghetto laba omusajja ebigambo byayogedde then oluvannyuma nkulaga ate ekibadde Kawempe onaawulira tuwulira nti waliwo omukulembeze w'ekibiina agenda okujja mu Kawempe Bobi Wine fenga boda njagala kumusaba boda yakola ki yatereera era tubaddewo emyaka gyonna 30 gonda amaze boda emyaka 3 tuyimiriddewo lwa muzeeyi Kaguta yatuzaala yatuteeka ku luguudo era kwe tulya teyakomye ku ekyo n'atwongera ne ssente abavuzi baffe bonna mu Kawempe mu ssako gye nvaamu mbakunga olunaku lw'Emmande mujje ku ofiisi ku nsonga za ssako zaffe ne pikipiki zaffe tugenda kufuna ku lwokusatu pikipiki zonna ze twagula mu Kawempe mu ssente za gavumenti Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ziyasiima n'atuwa tetukyayagala kwekalakaasa na kintu kirala kyonna okuva lwe batukwatako tewakyali kwekalakaasa Bobi Wine tukusaba tojja kutabangula Kawempe totabangula bavuzi ba boda Kawempe etebenkere naye akalulu Yoweri Kaguta Museveni oyo yabadde omu ku abo abangi abavuddeyo ne boogera ebigambo nga bagezaako okulagwa okutiisatiisa era nga kyategerekese nti bandibanga babadde baasasuddwa naye kakati njagala kukulaga ekibaddewo oluvannyuma lw'ebigambo bye laba ekibadde Kawempe naye njagala mumanye oba bonna bubonero bwa butiitiizi oba bonna bubonero bwa nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekigwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp